empale entuuka bulungi naye kati tebadde kutuuka empale nsomedde kati efudde empale ebadde ki tugende waka ng'empale enkwale naye kati ndaba ate endebera bulemezi oba manju bayiseeyo oba manju naye kati opinya bekutuuka kubanga nebalina ebibadde sikufunaako atuyite waye bannani yes koko nagenda kushayiningira bana nagenda kushayiningira kulindaine bambuza emyaka nakuyingira walimu ako kasepeewo naye amanyi okasiba otadde ku mukutu kiki otaddeko kalinga kasepiki abasimba automotive bagambadde lwawe si esembedde omuntu asooka okuba ekiyinja nga soka enatu ekitegedde so abasimba automotive bampadde akantu kano ekintu esobola okubeera gulugulu kuba omuntu asooka okuba okuyinja wasi ate ogenda okujja ozimbye akatwe naye kati wano security eyongedde okubeera gulugulu kati singa mpunayo nampa bullet proof kati ate amaaso nga tebagabise nga babiseeko omutwe gwokka n'amaaso tugendagako olukampuga ogenda okukola ku maaso amaaso tebagabise naye akasepeewo kafaananye kana kamagye osaana batwazirwanako ebulitooko eri escape from Sobiba ekitegedde naye onyumye kakunyumidde nakusongako ntigazi kanyevu bulungi amati engeri gyoyagalamu kapiraawo tokaliremu piraawo katunya kateeka wala kuba kuki wakalabirako akakasobani kakola kuki ayinza okambalira ku kikidu kiri kikagwanga ki agenda ku mikono wakoba wakoko kana akasimba lwaki koko akatwe katini kalinga engungu temutuuke koko bano batuddeko wali then basoje ba tuli wano ku Simba Automotives Kamwokya era nga bannayuganda mmanyi tukolebwa wano batunda piki buli kika kyomanyi nti kya piki era bwe twajja tubatuukirira tubagamba nti tulina legend waffe comedian Amonto Mubalanguzi myaka 25 kasanyusa bannayuganda batusanyukira nnyo ne basanyukira n'Amonto okubanga tuziza bannayuganda ebbanga eyo lyonna era olwaleero batuyise babeeko ekyenjawulo kyebagenda okukolera Amonti ku shoyi kyetugenda okuba nga tumanya mu maaso awo era ndowooza kanyandize abakulu ba Simba Automotive batutegeeze naye tetujja kukoma kubeebaza okuba nti bagambye Amonti nga emyaka 25 babeere part eya celebration eyo okubanga comedy mu Uganda akuze emyaka 25 mu bujjuvu so kaiza omusajja omukulu wa Simba Automotive bogereko gye tuli bakuwire lwaki basazeewo bajje bawagira Amonti emyaka 25 bakisinkaga ejja Nantumi tweyanziza omukisa guno erinnya mpitibwa Kalule Abdusalam Mudu Makondere nga
nga akola ne Simba Automotives nga Sekamwa oluzungu ndoza kye bayita public relations officer. Era nange ntwala omukisa guno okubaaniriza ddala omukulu w'erinnya ow'ensonga Amooti omubalambuzi mu Juni. Simba Automotives company nga bwe bajjanjudde diringira mu byentambula, specifically motorbikes oba pikipiki. Tutunda pikipiki ez'enjawulo omuli enkozi z'ensimbi baze tuyita bodaboda ne ez'amasaali oba oli ze yandiise luxury bikes oba premium bikes, nga piki zaffe zino zirimu ebika eby'enjawulo okuviira ddala ku Boss, UG Boss 125, Tekken, Scrambler, ate mwana also launch tugenzeeko ne mu side ey'obulimi. Tulina zi tractors ezirima at affordable prices, tulina zi hand tractors as well, tulina generators, tulina water pumps n'ebirala bingi nnyo abalimi bayinza okwetaba tukwesa. So mu mbeera ng'eyo kiraga nti tumaze ebbanga nga tuweereza bannayuganda mu ngeri ey'enjawulo. Tubaweereza mu ngeri y'obaleetera transport solutions oba entambula eziri affordable okulaba nga batambuza emirimu gyabwe, ate ne tugezaako n'okuweereza bannayuganda mu nkola ey'okugonza obulimi. So mbeera zaffe okubeera nga tugondeza bannayuganda mu bintu ebimu, okuvaayo okubeera nga twegatta mu kujaguza emyaka 25 egya Amooti omubalambuzi, era kikolwa ekiraga nti tusobolera ddala n'okuvaayo okuyamba bannayuganda nga after achieving milestones baba nga balina bye batuuseeko eby'omuggundu. Simba Automotives emabegakaawo ebadde ejaguza emyaka 10 mu kisaawe ky'ebyentambula. Yes, so okujaguza emyaka 10 egyo kyatuwa essanyu ne kituwa n'embavu okuwulira nti naffe tulina kye tukontributinze ku industry eno mu Uganda. So kitegeeza nti tumanyi kyekitegeeza omuntu okujaguza emyaka gy'aba amaze ng'aweereza abantu ab'enjawulo. So emyaka 25 mukulu Amooti omubalambuzi gyatuuseeko wasalawo okugijaguza, tutegeera ekintu ekikirimu nti emyaka 25 abadde nga atuweereza mu ngeri ez'enjawulo, tulelivinga stress, tuweereza comedy, n'atajja ng'okwo n'abeera nga atuteereddewo ebintu bye tujja okwenyumirizaamu myaka gyaffe nga tukadde. Abalwaleero abaaliwo mu 1980 baddeawo ne bagamba twawulirizanga obuyimba bwa Saida Karoli. So naffe tujja kubeera awo tugambe nti mu biseera byaffe twawulirizanga skits oba twalabanga ku musajja ayitibwa Amooti. So musajja wakwenyumirizaamu, musajja oba oli awo agonjodde ebizibu bingi nnyo mu mbeera zaffe eza bulijjo. So Simba Automotives okuvaayo okwegatta ku mukululo guno ogwa Amooti kintu ekiraga okufaayo kwaffe eri bannayuganda era n'okubeera nti tufaayo eri industry Mr. Amooti omubalambuzi gy'alipresentinga, kuba nti naye tugattako kyamaanyi nnyo, ate naffe kituwa omukisa okubeerako kye tuzza eri omuntu wa bulijjo. Yes, nti abannayuganda bamaze ebbanga ddene nga naffe batuwagira emyaka 10 gye tujaguza si mitono. Teri muntu asigala mu business for all that time singa abatakola ki tafuna. So bannayuganda batuwagidde ffe baani Simba Automotives obutavaayo naffe tukola ki tuwagire bannayuganda. So eyo y'emu ku nsonga oba eryawo ennyingi ze tulina lwaki tuvuddeyo. Yesebo n'ekirala nti Amooti ng'omuntu alina bingi personally byasazeewo oba byazze nga asalawo okubeera nga akolera Simba Automotives, right? Era mu mutima omulungi ogwo gwabadde nga atulaga era gwakyatulaga naffe tusobola kumulekerera mu kaseera nga kano ng'ajaguza emyaka 25. So omulanga gugenda eri abo bonna abatulaba era nga bakasitoma oba abawagizi ba Simba Automotives nti Amooti nammwe mumulabirenga ddala
ng'olunaku olwo lukoze lutya lutuuse. Neeyanziza nnyo, neeyanza. Bannayuganda bamanye bagenda okujja mu Mushonga 17 Simba Automotive kikyekoledde amuntu akola basuubire tokka mu Simba Automotive. Ekyo ekya Simba Automotive kyekoledde omukulu Amoti, ngenda kukirekera omukulu ono abeere ng'akiddamu. Sebo neyanziza nnyo okuba mukulu Kaleera munansonyi wa Amoti yatukwata ku mutwe abawano ffenna esebo era lwabayo nation tugitegeera tulwawo n'okuddayo ewaka nga twagala tugirabire wano ffenna nga Simba Automotives. Ekibuuzo ky'obuuziza Sebo mu bwangu, nze Mayanja Moses lwa Simba Automotives. Ekibuuzo ky'otubuuziza Simba kyekoledde Amoti kiri mu lwatu nti Simba Automotives tuba na pikipiki era Amoti omubalanguzi ng'ajaguza emyaka 25 Simba Automotives evuddeyo ne pikipiki empya okugiwa Amoti nga naffe tuddiza okumwebaza ebyo byakoledde bannayuganda naddala emigigi emito egikyakula kubanga bw'otambula Amoti ayogerwako mu baana abato, mu bantu abakulu n'abakadde. Naffe kwe kuvaayo nga Simba Automotives ku by'entambula twongere ku ebyo byalina tumuddize ne bannayuganda bennyini nga bwazze abaddiza. Kyekyo Sebo eyo ndikukwasiza Sebo yesooka naye alina 2 luli wasasula nga bakuvuga leero kugendera ku iyo yaabwe. Simba Automotives yagambye nti omwami oyo talina kuddamu kukula ku booda nga bamuvuga agisasulire afune pikipiki ngevudde mu Simba kutambuliza emirimu gye n'okukolera ebintu ebirala byonna byakola ki byayagala akofiira kano babananyi bali abaliwo alina kubisana ne kuki ayita wano pita wano Ananye n'abavuzi ba booda bikatira owekitiibwa entambula yeno Simba HB heavy duty kirizibwa okutuulako osobola yesisiyo zitegedde pikipiki ya bodaboda gyoteekamu lita emu otambula n'ogenda luddawo Nansana kololo kazo wadda Nansana wadda kololo ogenda ekololo ng'otaddemu siringi 15 n'okomawo eri nabweru kololo kazo erinnya balikyusiza ati tuyitayo kololo kazo owekitiibwa kulontula nokokola atulawo numulala natulabali waddako inayo yoyoyoka mama we ne maama we nasembayo kati awo gotayagala yasembayo nabe zo sisiyo zitegedde katonda wange kwesibako na sisi okyayagala kankuba ekigo enkwene ensi era abunawo kabeere waawe etegedde ne kapapalidde mukiiba sindika nnyo ejirikiramu eremende banakutegeera kapapali tagitwale enamba eriko kati
Ologwe muliro. Ndowooza kati obonye Amoti ndowooza webaliza abasimba bakikwate nga kiri ku picha. Osookera ddala neebaza abantu bonna babaddewo. Abantu bonna ababaddewo n'Amoti ddala nga komedi atandika mu Uganda paka kati otujaguza emyaka 25 egy'Amoti Omubalanguzi mu komedi. Ate at the same time tujaguza emyaka 25 egya komedi gy'amaze mu Uganda. Neebaza abasimba Simba Automotive okubeera nga ye kampuni esoose okwapreciatinga byetukola, okwapreciatinga Amoti Omubalanguzi ne ttiimu ye ya New Amarula Production, era nga mbeebaza okuba nga nabo basazeewo okubeera Lugogo Wooma Grounds 13 December tujaguza nabo kuseka paka kuwulira bulungi. So nebaza bannamawulire mwenna gye muli n'abaduuba essaawa zino okubeera nga mwagala nnyo ba artisiti bammwe, mbabeererawo temubavuluga kuba bwe muyeetaaga munne ate nga muwayo amawulire amatuufu mu budde obutuufu. Piki gye bakuwadde yo nga gwoba yakugaba? Simba Automotive piki eno gye mpadde alinayo kuola olwenyini olunaku naffe fenyini ng'aba New Amarula Production n'aba Cyclone Events. Naffe tugenda kukolawo ate akatiisa, tugenda kukwata ekisumuzo kino tukitwale Lugogo tubeeko tukikweka kati kasitoma wa Amarula oba faanya ng'ajja kweola olunaku Lugogo mugenda kubeeramu okunoonya ekisumuzo ekyo bw'okigwako okitegedde. So olunaku olwenyininyini jangu nawe weliiso jogi bulungi kubanga wonna bw'okigwako gwogeraku obuwanguzi bwa pikipiki eti. Tubadde tumanyi owonye emmotoka. Wangi? Tubadde tumanyi owonye emmotoka ezikirira mu kkubo. Ani agambye emmotoka ezikira? Emmotoka etambula bulungi tezikirangako. Amoti olabye ezikidde nga zenzizikiriza. Amoti ate kusiwaliraku. kati tubadde tusuubira nti kofunye piki eno oluvannyuma lw'okuba nga Koko yagaana ekirabo kya birthday awo ogenda muwaamu piki. Sigenda kufunira mpozi nga naye yenyini yeetabye mu bantu abagenda okunoonya ekisumuluzo ekitegedde bwagigwako wera ndigulu naye nga ekyokuba kino Koko tagiriimu namuwa ekirabo kye yadde yakizira ojja kumuyiriza ekirala nekino kyo yabawagizi ba Amoti Omubalanguzi, abawagizi ba komedi, abantu abagenda okucelebratinga naffe Lugogo Wooma Grounds. Tweyagale kubanga buli lwoseka olina kinene nnyo kyeyongera ku bulamu bwo. Kizibu nnyo omuntu ayagala komedi oba omulabi wa komedi okufa amangu be bakyasinza okuwangala risaaki beraga ate abasinza okufa nabo balina ekika kya biziki kibawuliriza so kola olunaku era nti enkolagana ya Amoti n'abasimba Automotive tetandikidde wano era egenda kusigala nga weeri mpola mpola paka bukadde. Amafuta bagampadde ne oil kiwero gikola service oil waali mpozi n'ekirala abanayingira bonna entambula okuva ku geeti yonna gye banaabeera okutuuka awagenda okubeera sho entambula egenda kuba yabwereere tukutuku weeziri okuva ku geeti mpaka okutuuka we tugenda okubeera ku stage entambula yabwereere esimba ekisasulidde tukutuku weeziri gwe bw'otuuka awo tetujja kutuusa ku stage era sho ne bweneeba ewedde bajja kutuka okujja ku stage paka ku mulyango sewe waka wabula ku mulyango bakujje. Amoti tumanyi alina bafaanyi bangi, tusuubire obbasalirako okuba n'ababagala okujja ogula piki zino.
abaagala okujja okugula pikipiki zino mu kiseera ekyo oba mukadde kano mu kiseera ekyo nga gazze kuwagira mu kivulu ng'ayagala piki okuva Amoti bwe yajja n'atwanjulira ekivulu kye awo twatandikira okusala ku pikipiki paka ng'omuli ekitundu kye kiwedde kitegeeza nti oyo yenna omuwagizi wa Amoti mukadde kano pikipiki twagisaze eri ku bukadde 3,997 paka ng'ennaku z'omwezi 31 simanyi oba ye anaasobola okwongezayo ekivulu kye paka nga 31 naye ffe twasazeewo paka nga 31 Desemba. Amoti kiki ekyo ky'okutte obukakafu obulaga nti Amoti tukolaganye naye nga Simba Automotives era ne pikipiki tugimuwadde nga tuwagira ebyo byazaakolera bannayuganda. Amoti osomyemu bayinza ogikira bayinza okugamba twakuwoze ku looni waba tagigabye ebiwandiiko byebino bannaayo mwetegeze bulungi nnyo yaddala nga tekoli linnya Amoti Kweriri. erinnya kweriri erinnya kweriri bootamanyi kusoma